Ekibira kya Nakindi Kachiri kitudde ku bugazi bwa hekitaya 302 nga kiyita mu byalo 4 okuli Kiteredde, Lugeye, Sebbi ne Busujja. Wabula ekibira kino kyasigaza linnya nga bw'okituukamu munda emiti gyonna gyatemwa dda. Kati abatwala eby'ebibira nga bali ne Ministry y'ensonga z'amawanga ag'ebweru abakulembeddwamu Okello Oryem ne bambasadazi b'amawanga agatali gamu bakungaanidde mu kifo ky'ekibira kino ne basimba emiti n'omulamu ogw'okukizaawo. Bambasada kubaddeko wa Eritrea Muhammad Suleiman Ahmed n'owa Ethiopia Sise Taliwaku. Aladisi we Wakiso Justin Mbabazi ategeeza nga buli obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okukuuma obutonde bw'ensi era nga bakugenda maaso n'okusomesa abantu mu bulabe obuyinza okugwawo. Aladisi ne buli munnayuganda yenna buvunaanyizibwa bwe okulaba nti tukuuma obutonde bw'ensi nga tusimba emiti kyekijja okulaba nti embeera oba kyetwandiise environment nga tugikuuma oba tugiprotectinga mu budde. So if we continue doing this together, we are hoping that we can hit 24% again, and at least we'll say we are safe. If you can do better than that, even good. So ladies and gentlemen, I encourage you in your capacities, let's plant trees. Oluvannyuma bakungaanidde ku ssomero lya Mountain Olives e Kachiri gye basanyusiddwa abayizi b'essomero lino era alikulya Regina Laboke ne yeeyama ku lw'essomero okuwaayo abayizi b'essomero lino okuyambako mu kuzzaawo ekibira. Temperatures rising, birds and animals homeless, ecosystems destroyed. Tumanyi nti emiti, ennyanja, emigera bebiggwaawo kijja kuba kirinnyo, wajja kubeerawo drought. Ambassador Sise Taliwaku akubiriza bannayuganda okusimba emiti naddala ginnansangwa kuba egisinga obungi gya ddagala. Unfortunately, as mentioned before, the traditional lifestyle of men in the rural area also obliges them to cause of deforestation, as they have to collect firewood every day, traveling kilometers. Minisita Oryem asaba abantu okusanga mu nkola ebyo bye baba bayize okusinga okuwuliriza obuwuliriza ne babireka-awo. Don't just come here and do these things, show and will disappear, and there's nothing worth to show about it. I challenge every single individual here that they should book trees for the second season. Let's book even 50 trees. Don't take too much, you cannot grow. Asinzidde ku mukolo guno n'alabula abazungu okukomya okweyingiza mu nsonga za Uganda naddala ez'ebyobufuzi wabula n'abakakasa nga bwe bakyatambulira wamu n'ab'omukago. Matters we are raised on elections, we are ready to discuss it with them. We are ready to inform them that we as Uganda are committed to our constitutionalism. We are committed to the use of human rights. We are committed to the use of governance. Kizza Wire yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.